Kaakati akatambiko olabaako omukyala asanze bbaawe ng'ali n'omukazi mu nnyumba yaabwe. Omwami ndowooza yamugambye tagenda kusobola kgenda ku mulimu, ye n'asigala ewaka. Omukazi ye n'akwata ekkubo munnange n'agenda akole. Munnange omukyala oluvudde ku mulimu asanze mu nnyumba ye ng'omwami ssebo yasombye edda yakyazizza. Senkagala ali mu kweyagala, ali mu kunyumirwa. Omukazi olubasanze n'abakwata mu nnyumba, omwami afubutuse emisinde, abuuse ekikomera n'agwa eri, ye n'adduka. Kati ono Saidi Kiiki gwe basanze, mukazi wattu gwe bataddeko embeera. Omukazi ow'ewaka obusungu yerabidde ne bbaawe, bonna ayagala bumalire ku ono Saidi Kiiki gw'asanze ne bbaawe. Bambi ye tasobodde kudduka kubanga omukazi kyasosokola kwe kusiba geeti. Ye nga omanyi abasajja bo bakkirinkya, omusajja adduse misinde n'abooka ekikomera n'agwa eri ebweru, ye n'adduka. Kati gwe baleese Saidi Kiiki yakaguddemu. Yoyo gw'olaba gwe bali mu kukuba ebyeyo ye Saidi Kiiki, talina wayinza kuddukira. Eno bwe yeetoolola emmotoka y'abandi, eno bwe yeetoolola eno, naye kasita bamugwako we bati ne bamufunzaamu 5 we bati, bagenda kukimutuusa akagenda kukajjuutuka. Agenda kumanya nti bwe yandibadde ayagala okukola bino ebintu bye ebyokwenda, yandibadde atisiko omusajja afuna ewala gy'amutwala, so si kujja mu maka g'amanyi nti galimu omukazi. Ne kati abasajja abaliyo, kiki ekiba kikuleesa omukazi omulala mu nnyumba ya mukazi wo? Ziya ya BNB zajja, simanya ziroogi zajja, mutwale eyo. Naye n'okwata omukazi n'omuleeta mu nnyumba mw'osula ne mukazi wo, ku buliri bw'osulako ne mukazi wo. Ekintu kino kiba kiweebuula abakyala. Omukazi Saidi Kiiki kaweddemu dda, talina wayinza kuddukira kubanga bamulina mu 5, ate ekimutaasa ye mmotoka, kubanga buli wagezaako nannyini musajja bw'agezaako okuddukira eno amutayize ng'onadde eno. Kati emmotoka ezannya omulimu gw'amaanyi ogezaako okukweka Saidi Kiiki ono, naye nga bamukwatidde ekyeyo. Ye omusajja yamansuse dda talinawo kubanga yandibadde abataasa, oba naggulira kino ki Saidi Kiiki kye kimalaaya kye ne kifuluma ebweru ne kidduka ne kigenda. Ne bannange abasajja nabo bannange beewuunyisa. Ki ekikuleesa omukazi omulala mu nnyumba gy'omanyi gy'osulamu ne mukazi wo? Bannange abakazi mubaweemuko katiibwa, okitegeera. Kankutuuseko akatambi kano okerabireko, naye singa ggwe nga gw'obasanze booti, Mukama n'akuyamba n'akuwa ka Saidi Kiiki kaneeno mu fikisi ng'ono bw'ali, oyinza kukola ki? Oba okagamba kale genda kandiringe n'omusajja. Vidiyo yiyo.
Kakati mu butuufu mulimu abasajja abamu nga ye kale bw'akwatibwako asaana n'akangavvulwamukko, naye kino ekikolwa eky'abasajja ate okuleeta oba okusomba abakazi abalala mu nnyumba gy'omanyi gy'osulamu ne mukyalawo, aye ekikolwa ekyo si kirungi. Ako kaba kamanyiiro, in fact si kamanyiiro, ebeera disrespect eri omukazi, kubanga buno busayidi kiiki bwe muleeta bwe musombasomba bwe muleeta ewaka si ke kakwoleza engoye, si ke kakufumbira, ate oluusi mubeerawo n'abaana. Naye mulimu abasajja abatalina nsonyi nga ye asobola okera ku makya n'agamba nti kammuleeta ate omukazi anankola ki? Mulimu abasajja abalina endowooza eyo ne mentality bw'etyo, naye ate ye endowooza erina okubavaamu. Bw'omanyanga nti owasizza mukyalawo n'omuteeka ewaka, makinganga sure nti omuwa respect yonna gy'agwana, oba okitegeera. Mulimu ebintu by'oba toyina nnyo kukola, tosobola kukwata mukazi mulala n'omuleeta mu nnyumba ate mukazi wo gy'asulamu. Ky'omanyi ate n'omuleeta ku buliri mukazi wo bw'asulako, n'olimba mukazi wo nti ogenze ku mulimu, kumbe gwe osigadde waka ssebo olina ensolo gye wakubidde essimu egenda okujja. Naye abakyala mu butuufu obusungu ate bwe muteeka ku bakyala bannammwe tebusaana nabwo. Nze nabagamba bw'osanga bbaawo ng'ali mu mbeera nga bwe ziti, nga bbaawo tayisa sikaati, buli kimu kyonna kyonna ayagala kubanga akikwana, omusajja bw'atyo togezanga n'okkakkanya obusungu bwo bwonna bwonna n'obuteeka ku mukyala munno. Kwata obusungu bwo obuteeke ku bbaawo gw'oba obuteekako. Lwaki obusungu mubuteeka ku bakazi bannammwe? Oli si ye yeeyise mu maka, omusajja ateeka okuba nga yamuyise n'amugamba jangu, oba siri mufumbo oba ki, omanyi abakazi babalimba, oba siri mufumbo, oli bambi mukazi wattu n'ajja ng'amanyi nti amaka gy'ajja omusajja we si mufumbo, oba n'amugamba nti ndi mufumbo naye mukazi wange takola ki, mukazi wange taliiwo, era omukazi n'ajja ng'akimanyi bulungi nnyo nti munaye ngenda naye omukazi waka taliiwo. Kumbe omusajja ye akozesa ka advantage ako muba obuseera asobole okufuniramu omukazi asobole okufuniramu omukazi omulala. Naye obusungu buno eno bwe muteeka ku bakazi bannammwe, mukwate nga abasajja bammwe abo be muba muteekako obusungu, bw'oba wakutimpula timpula bbaawo, mwekube mpaka kuwulira bubi. Waliwo abawala abankolera akantu ke nnayagala. Omuyaya yagenda n'abanga abacyanga, ayina ennyumba ye emu ke kattiro, bw'aleetamu Gloria enkyaleetamu Nassuuna. Kakati buli omu amulimba bibye. Abawala bano bagenda okukizuula nga mu butuufu omuyaya ono alina engeri gy'abazannyamu kateppo kano. Mwamulaba wano eno namubaleetera. Alina engeri gy'azannyamuko kateppo, lwakuba nti engeri vidiyo gye yalimu okulwana okungi namaliriza ngiggyeeyo neetabeerayo ku YouTube. Amanyi ku YouTube waliwo ebintu ebikkirizibwa n'ebitakkirizibwa. Abawala bano ababiri abajja n'abajja beekolamu omulimu ne balyoka baswama boyfriend waabwe ne bamulumba ewaka ne balyoka bamutimpula. Baamukuba kyalina tuka ekiseera n'aŋaŋala n'awoowoola, naye ng'obuwala bumuta. Obuwala bwali butonotono mu sayizi bupotebo, naye nga muganda wange nga buli gumite. Omanyi ziri ze bayita embaki z'abawala. Akamu bwe kamukwata obulago, akalala bwe kamukwata empale, baakuba kyali tasobola kuddamu okugattika bawala ku kye baamutuusaako. Tasobola kuddamu kulimbalimba ono n'alimbalimba n'oli nga bonna abaleeta mu nnyumba emu, era disipulini gye baamuwa ajja kuwasa, ajja kugamba lekooti ngende nkyanga ono neera nkyanga ono beegwemu beegatte be bankube. Ate ku nsi ya Katonda tewali ku nsi kuno kisinga kubeera kibi nga bakazi bajja kukwatagana. Ekyo kibi erifa abasajja. Bakazi bajja tebalina kukwatagana, buli omu alina kubeera bibye
nga siba mikwano kala ayinza obanga munne tamulinaako buzibu naye mbu bafuuke bakyali muganda wange buyinza obbanyiiza bonna ne balyoka bakugwako kiyifuyifu ne bakusabula basanga musajja nga awoowoola bamubuuza kiki kumba abakazi bamukubye nze mbabuulira ekintu ekyo mulina okukimanya n'okukitegeera so omukazi ye bw'atyo omwami ye yadduse obwanga bonna ate n'aboolekeza eno eri mukyala munne n'alyoka amukakkanako n'amukuba naye waamukwatirako bw'ati nze naawe kale CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli ndowooza tusisikana olunaku olw'enkya omukama katonda ng'asazeewo mbaagala nnyo mwenna abeekumira ku mukutu mbaagala nnyo mwenna mubere bulungi musubscribinge tusobole okuba nti tutambulira ddala wamu kona mukapesa ka subscribe omala kona mukade akade kaje mpersonalize okateke olwo nti bwentekayo video gw'osooka okugiraba mbaagala nnyo mubere bulungi stay blessed peace and love